Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifiro tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Tuyingira omutapizi. Tomasi. Hello. Jebaliko. Kale semana jebaliko so. Obulamu buli butya. Obulamu bulungi. Oyogera ne Kadima wa. Obulamu bugamba ki? Bana obulamu bulungi mukama wange. Oli kiriya. Kadima bana ngandudde kuuliza mukama wange. Nzuno sebo. Bulijjo mbadde nkunoonya taata wange. Ndi wano. Omwaka nga mulaba bukyanga tukolagana. Omwaka kakati. Bukyanga tukolagana? Omwaka mulamba okuva ngayo. Wanakola ki? Omwaka omulamba okuva ngayo tukolagana ku ziri ensonga zaffe. Ensonga ki? Webale kunyamba sosuke n'okwe mukama webale kunyamba taata. Sirina kutegeera bulungi kula kuyamba kisebo. Mukama wange mukyala wange yali agenze yali anobyemu nene okubira n'ontereeza bulungi. Nakomawe waka. Wali mfunye obutakanya. Tufunye ko obutakanya butono. N'onyambako ne tutumuzira kati. Yadda naye byazeemu. Wanji? Yadda. Naye ate bye byazeemu ssebo. Byazeemu. Yessebo namubaluddemu ko naye yakumbalula ogusembayo gwe gwo saaki ensembayo. Ye wampeto baka kabadde wakawunduka ku byedirisa. Tuwampeta. Gende wabu wegayirire bamuko mukime. Totandika ssebo. Totayaga kundabako ssebo. Ne bandabirako ewaabwe webati kapuuti. Kiki? Nze mba nfudde. Nabbayo mubbe. Wanji? Nabbayo mubbe. Omukazi wa mubba okuba omuzaalamu abaana babiri. Bannange. Ate tugenda kukola bwe tuti. Yes sir. Leero sigenda kuddamu bwe nakikkolera abantu bajja gamba nti bajja kugenda nga basobi badde. Ko Kadima go wamanyiza ssebo. Nakumanyiza ddisebo. Nakumanyiza kuba. Wange. Muze uwe waawa. Soko gwemu embeera za kaggoggeeza abakazi tebabakuba. Muganda we yasuubiza n'okunzita obusi oba ndabyeko. Bakutte. Ate kati lwaki nabo omwana abwe gw'okuba okuba ngoma. Muko wange yasuubiza n'okunzita obusi. Nawidde embaka gwange n'emyazaala agamba muko oyo yetaga kunamira naye nga ntuuka ku ekyo. Maama yagambye atya? Muko oyo yetaga kunamira. Wawulidde maama nga kati yetaga kola ki? Eri mu bbaka gwawo ni maama nga ayogera muko oyo yetaga kunamira. Taasa bulamu. Kobolire muganda wange. Yesu mukama wange. Kite. Taata wange nyamba buyambi abaana mbakole ntya. Ani wanaye omuntu akuba yeetaaga ekyo mpozi ngwagala nange nkukunamire. Taata wange. Ijja kulima yonna swala mu party 1 party 2 siddamu. Bannange nyamba firimu ziwerako part 1 ne part 2. Party 2 ebiseera ebisinga firimu staff oyinza ogifiiramu kati guma. Ajja kudda bwaba yalese abantu. Wakirinja kulumba bulumi naye ng'olina okunnyamba. Nsebo tukiteeka nti ojja kunnumba. Mbadde nkugamba. Keyalese abaana. Ajja kudda. Taata. Guma. Sisobola guma zizo wiki zigenze mu wiki 2. Wiki 2 akomuntamu sirya abaana bano bali bakaaba. Oyagala yera akomewo akuwako omuntu amoddemu omutulugunyi. Wanjisemo. Ese amakawe gaba. Bye. Yumiru muziki nebisesa. Ekintu buli ky'omuziki kisinga. Kadima naye kabogoza mwebala okutuweereza omusajja akuba naye taba mwangu. Omukyala gy'oli yonna abeerayo tokomawo. Yaleka abaana ensi eno bannange bitunula n'ebikubuuzaako n'ekyokukola. Kale tugume. Naye bannange olemwa kuzina embuto ezitusimba n'obula n'okufa n'ozaala omwana w'obuwala embwa n'emuddako n'emukuba kati we yasimba amannya yali akomyewo oyambe. Genda okuba abannyoko gasiya bulona tuwezo nasinga nabusa ekikubanji. Balisinga nabusa okulabye omusajja amanyiira nnyo era ajja kubawo ng'anaabakwayoza gye mewendejje bw'atugambye. Aneti oli otya awuliddewa sindakulabako leero. Sinakulabako mama Chris Bombo wamuteesa otya. Tuweereza Kadima naye baneewulira omusajja oyo kyokka yeewaana n'okwewaana nti yakuba. Kati mwana waani oyo gwakuba bannange. Kadima toddamu kumwegayirirako ayige sigadde nzima amakulu. Haji Kadima ne Anko Kabogoza n'abalituweereza bannange oyo omusajja alina n'akamanyiiro yalowooza omukazi yawasa nte wakakukuba buli ssaawa kuba omwana wa banne wabbayo muzi lw'ojooga ensana tate totuula ng'ontuula
agezeeko abalala bajjewo akamanyiro ennaku zo tebakyakuba abakazi ebyo obusajja bw'omukyalo eyo emmanju eyo beebikuba abakazi ze bannamaani namaliga mukata musula bulungi abagigenza ekyalo kyaffe kyennambi kyetaaga justice for Nambi village. Yes. Amukadi manyangu kabonge bali kuweereza singa omulinde ntinno jangu enkya tukole ku nsonga zo n'omuleka n'atuuka ole mumukwata n'alyoka amanya nti abakazi ennaku zino tebakyakubibwa obutuufu Nazaala yadde mutuufu yeetaaga kuunamirwa amafaadi kulukuliro kyokunamira bane tukireke kulukadde banne mwe bali kuweereza naye nze omukyala simuwagira kudda abeereyo sinakindi yeeyongereyo bannange sitaani talokoka nze n'amajje ge ekiteredde bwebanyuma amajje ge kanyonyi kaffe gy'oli ki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mukwano mwe bali kutuweereza amannya nze Haji Kasuli Rashid nga mbeera Kabowa oyo omwana mulenzi tannaba kuyiga bufumbo kye ki agira aboniriramu amanye nti omukyala talina kubeera ng'akubibwa ng'ogamba otya nti omukyala bwemukuba lwatereera kati bwe yamukuba yatereera agira akyayiga ajja timunoonyesigadde ndi Haji Kasule Haji Kadima mukwano balatuweereza amanya gatinamponyiwa ne Kabowa oyo asaaga olaba n'ente tezikyakubwa zirina wano ne bwe nkukwatako ng'okubya ente zange lutalo bambi agenda afune eŋŋoma waliwo mu butundu bazitundawo ku lw'Emasaka afune byakuba ave ku baana ba banne nsigadde naye gatinamponye Kabowa pozi eŋŋoma ziriwo mpambire mpambire ziri mpambira ngenda mufunye engoma empambira awo abenga akubako nga buli wawulira obusungu akuba ngoma oluta nalonga yite bukunje tukulambusizaako nalonga yite bukunda katusubire nti oli bulungi kale bwana Kabogoza wanjisebo abaddibulo bagambe bajje balikodinga ennyimba nange mbaweyo ka job solo tuwali kwa bwebudde obwo twagala kusiibula yesebo njagala okutegeeza omuyimbi yenna gwaliyo nga tonna likodingako na Dibro Music Studio kyosubwa tukimanyi ffe tusinga wano mu Uganda naddala okujjayo abayimbi abatandika kati gwe omuyimbi ng'oli eyo tobonaabona omukisa weeguli jangu ku studio yaffe tusangibwa Kamwokya batuyita ba Dibro tulikodinga ennyimba z'abayimbi ate netubayambako n'okuzinoonyeza akatale tukwata audio ne video tukubire ku namba y'essimu eno eri 0702 23 23 23 naye bato recording ngako obanga olina omuntu yenayina gw'omanyi nga mukwano gwo bawa Luganda lunenga muyimbi mwagire mukisajja ku studio tumukolere ekyafaayo gwe muyimbi naye oba gwe muyimbi ogusooka tukukolere ekintu kyonna kiba kirungi nnyo tukubire ku namba y'essimu yonna gy'oli gy'osinzira okuwulira radio eno tukubire ku namba y'essimu eno gye tulikodinga oluyimba ennamba yaffe eri 0702 23 23 23 kale nze Kadima Kabogoza omuwulidde bingi biregera opanga mukwano gwange tuleeta ate musaawa ejja ffe biiti tetuwummula tutandika butandisi Bukoma Nsimbi wayase tujja ku lunaku lw'Essande tujja keera waawo ate tuzibizeewo soba ne mujje mu bungi atubeere nga tukwasaganya ensonga wenali Bukoma Nsimbi olumba bamuyita Paato Kabogoza yakutumira nnyo atubeera musanga olunaku lw'enkya atunda awo musujjuba alina omudaala yaŋŋamba nti ndi musajja naye nze munaye akasente nkanoonya embeera nga bw'etambula buli wamu tukirize tugaane kale atakumbira mpeera batukumire fona njagala obbagamba mposiwaddeyo ka job slot kale kambayo ka job slot wano ngenderako abakozi mwetaagibwa abasobola okubanga mukola mu Kampala n'emirirano ng'oluga myaka 18 ku myaka 35 egy'obukulu abeetaaga bakashiers babiri store keepers babiri supervisor beetaaga omu ng'oli musajja store manager omu naawe ng'oli musajja ba cleaners abawala n'abalenzi beetaaga 10 bonna awamu saako n'abakola ne ba shop attendants kale bagamba nti abava wali ebyokusula bakuwaawo n'ebyokulya ba housemaids mu musoyo gye mugenda okubanga mukola kale bagenda nti bakubireko ku ssimu 0741 28 39 5 0741 28 39 5 07 37 34 tubagamba nti musule bulungi era mwera